Mbabuuzizaako bakyali bange nze Kapalaga Byebe. Leero nzize kubabuuza. Gavumenti yaffe ya Uganda yafunye ssente zammwe. Nkiddamu. Gavumenti yaffe eya Uganda yafunye ssente zammwe nga ziva mu nsi ya Amerika. Ssente eno mu Amerika baatusazeeko omusolo ne bajjako ssente ne baziweereza e Uganda nga muteekeddwa zifuna mu cash. Okusinziira ku head of US mission mu Uganda, omukulu gwe bayita Chris Craft, yavuddeyo n'ategeeza nti America ng'oggyeko ssente zonna z'ebadde egabirira Uganda kubanga mu toto America eririizinze biliyoni namba okuyamba ensi yonna, biliyoni ya $. Naye Uganda yali yafunako miliyoni 15 eza $. Mu kuyamba ku COVID, okulwanyisa COVID. Ze biliyoni 56 eza Uganda. Kakati omukulu Craft yavuddeyo ku lunaku lwa Sunday. Ndi very surprised nti teri mawulire gakyogeddeko, teriyo muntu yenna yakyogeddeko. Naye nga yavuddeyo ku lunaku lwa Sunday n'ategeeza nti wiiki eno yennyini gye tulimu eno, okuva ku lwa Sunday luno, leero nkoze video eno lwakubiri ekiro tugenda mu lwakusatu. America yawadde ssente emiliyoni 10 eza $. Emiliyoni 10 eza $. Ze biliyoni 3.6 zibeera biliyoni nga 3.6 ndowooza, around there. Naye nga ziri miliyoni 10 eza $, ng'egamba nti ezigasse ku contribution zaayo zebadde ng'ewa Uganda. Naye nga essente ezo ziteekeddwa kufunibwa mu cash. So si kugamba nti oba bagitadde kugula masiki oba okugula simanya ddagala oba nedda. Zazze nga muteekeddwa kuzifuna mu cash ba vulnerable poor, era omukulu yagambye nti ssente zino bazibaliridde nga buli vulnerable poor agenda funa $25 buli mwezi. $25 gye mitwalo 9,200 buli mwezi. Nga kitegeeza nti bw'oba obaliriddemu ssente zonna awamu nga bazigabye ziteekeddwa okufunibwa, kubanga bagambye baagala ziwa ba vulnerable poor nga buli muntu afuna $25 buli mwezi okumala emyezi 3. Singa oba ozigabye bw'otyo kitegeeza nti baba bawadde abantu emitwalo 13,333. Ezo ssente zammwe bazisaze ku ffe, omusolo gwe tusasula mu Amerika zijje ziyambe bannayuganda. Emitwalo 13,333 be bateekeddwa okufuna ssente ezo. Oba si ekyo, gavumenti esobola okusalawo n'egamba nti nedda, buli muntu tumuwa omulundi gumu so si myezi 3. Bw'ekola bw'etyo kitegeeza eba egenda kuwa emitwalo egyo 9,200. Eba egenda ziwa abantu emitwalo 4. America yagambye nti baagala zigende mu abo ba vulnerable poor abali mu bifo ebibadde heat ennyo. Kitegeeza bye bitundu ebyera ebyafuna akawunga. Kakati gwe mukwano gwange bw'oba oli eyo, nkusaba wiiki eno gye tulimu, beera kimu ku Facebook, va mu bya simanya gundi yagenzeewa, simanya ani yagenzeewa, simanya ani yazadde, biveemu, banja ssente zo. Bw'otabanja ssente z'abasajja bagenda zibba, ate nga nze bazinsazeeko eno omusolo. N'olwekyo mukwano gwange banja ssente zo, ezo ssente zizo ziteekeddwa okujja ku ssimu yo oba mu akawunti yo mu banka, kubanga America yazitadde nga za cash, era bataddeko nti cash baziyisiza bayina ekitongole kyabwe kye bakiyita International Development, bakiyita Agency for International Development. Bayinamu mu kitongole ekyo bayinamu ekiti kye bayita Organization Give Directly nga kitegeeza nti omuntu muwe ssente mu cash. Kakati kye bagambye nti baagala ssente ezo zijje ng'ozifuna mu mpeke, so si nti oba baguze masiki ezo bazibawadda.
okusinziira ku mukulu oyo Chris Craft, sente nyinyi nnyo America zeewadde Uganda uziyambeko mu COVID, mu kugula masiki, mu kugula obutestinga, ezo tebazibala. Zino zo bazibawadde muzifune mu cash. N'olwekyo beera ku Facebook, beera yonna gy'oli, oba okubye essimu ku radio oba ku TV oba osanze MP wo, omugambe nti baatuwadde ssente zaffe Abamerica, tulina okufuna emitwalo 9,200 ziriridda wa? Oteekeddwa ozifuna muganda wange. Bwe mutakalira mu bano abantu bagenda kwongera otubba n'okutunyangalaza. Kati nze eno mu America bansazeeko ssente zijjeeyo, gwe muganda wange naawe ogabaneko ku ntuuyo zange ng'oyita mu musolo gwe bansazeeko Abamerica baziweerezeeyo. Mbadde nsaba ozifune. Zisabe kyali wange. Nze Kapalaga Byebe.